I know. Kept promising. Yes. Come on. I know. Desi karuka sita. Aina concert kukobe tujowo mugaiga. Tangaire. Mwebale kujawa mawulire. Letuno chikuba leero. Zino zisendeza mu. Yes. Mugamba sendeza government bazono na wolo. Ze yanga digendo olabe. Karwale rozi zene minisa musenero. Njala kwebaza omusajja ono. Mumaze okunywa ku chai. Akoze factory egenda okuleeta ebyenkulaakulana bya Uganda okubitwala ku bilioni 5 nga yekigendererwa ki abantu basuka kumusekerera naye akoze factory ey'omulembe eno factory mu East Africa teriimu ne mu Africa actually Egypt yagezaako okukopa bino naye tenatuukawo so lwaleero nzizeewo nala omusenero yangambye jangu olabe sente za gavumenti emigabo giyagula mu factory we gituuse gavumenti yakateekamu obuwumbi 720 eza Uganda mu factory eno naye nga ate tugenda kwongeramu endala okulaba nti yakola amakerenda agajjanjaba kansa nawona amakerenda agaweweeza amakerenda agakola buli obulwadde obwamu obutera obatawaanya ennyo amakerenda buli kika ky'amakerenda ge mumanyi ate era agenda kukola n'eddwaliro erinaleeta abantu okusinga nga ogenda mu Egypt simanyi Israeli simanyi America kati ebiseera byogenda mu America bikoze ki biweddewo so njagala mu sibe Dr. Magola eyangambye nti mbaleeta olwaleero mulabeko tulekerawo okwogera ebitutamanyi ensonga lwaki mbayisa olwaleero. So you know these superstars. We have that capacity to deliver this drug and product in the shortest time possible. So for the HPLCs, we need to have it is a high performance control drug, an instrument which we use to analyze to check the purity of the drug, to check the related substances in case they expire. So we can also jump them to the our commitment is not only quality but also time. So that's why we have a set of them. So we can take that door and proceed to the wet chemistry side. Standards that we bring, then we benchmark our drugs as per those standards. We keep them at different conditions. There are those ones that need refrigeration, and we refrigerate them from here. Then there are those ones that are... Honorable Minister, what he's trying to say is that we want to make sure that the drug that is in the US, is in Europe, is the same drug that we give in Uganda. So what we do, we go to Europe, we go to America, we get the standards, the purest form of any drug, be it paracetamol, be it tramadol, be it what. We come and keep it here in the fridge. And make sure that whatever we manufacture today has to be similar. Benchmark. Yes, yes. Benchmark. So this is for benchmarking. It is for benchmarking. So when you it's an antivirus,
you pick what you have made, compare with what is here, to ensure that they are all at the same standard. That is what we are fully released to 100% into your bloodstream. It will give us the type which a Ugandan, after swallowing the tablet, will take to ensure that this is being utilized very well in the body. Recommend take after 8 hours, Yes. take after 12 hours, some people after they tell months. it is not a doctor's kajaja. Yes, so this they don't just say 8 hours for fun. It's because it has been studied in the lab. Yes. So we are proceeding with the can take it after 1 year. But how sure are we that after 1 year our drug is still safe for the patients to take? So once we see that the drug is maybe taking 2 years or 3 years, that study is being done first before the patient takes the drug. And it is done by this And that stability is chamber. what is used to determine the expiry date Expiry dates. of the medicine. So when you see medicine and they say expiry date, if you take it after that date, chances are you either don't have enough drug there or that drug has converted into something which is harmful. But that study is done here. The people don't just sit there and say. We keep on monitoring to make sure that it is still safe. So Honorable Sada, so now this is our chemistry side. But then also one of the most difficult microorganisms to deal with is the microbes, the microbes. So when we are facing with quality, we have to make sure that the microbiology is good. So this is our microbiology section. But due to gowning challenges, this one is very sensitive. We cannot enter inside here. But this is, So this is where we do the microbiology study. Both, John, you can elaborate. This is where we are assessing to see that our products are free from any kind of microbes. Because these are things that if they come along with our products, they can lead to omwayogera oluzungu omwayogera oluganda kubalaga wano eno tulina ekitundu ku laabu yaffe. Ekitundu kino eno kituyambako okukebera nti eddagala lyetukoze n'ebintu byetukozesa okukola eddagala tebiriimu kyetwandiise bukyafu, buli obuwuka obutono obutalabika obuleeta endwadde. Ngawo n'ateekawo omugaati gwo wayitawo ennaku 2 n'okusanga nga bulina ebintu ebikuzeeko. Tewaba yabireese naye obwo obuwuka bubeera bubeera mu environment mu mpewo. So kati tujja wano eno ne twetegereza nti eddagala lyetukoze teririimu buntu obwo, kuba ekisooka butono tebulabika ate tebukulirawo. So kati wootunuuza n'amaaso go n'ogamba lino eno tebuliimu, oyinza okwekanga eddagala lituuse mu famasi naye ng'ate litandise okukulako, ndoza bagiyita mpumbu, nga litandise okukulako ng'empumbu. Ekintu ekyo kiba kya bulabe, ate era omuntu bw'alimira liba ligenda muleetera ate obulabe obulala mu mubiri gwe. So kati ffe nga Biopharma tulina ekitundu kinene ku laabu nga kiriwo okwetegereza buuka obwo nti mu ddagala lyetukoze tebuliimu n'ebyetukozesa okukola eddagala teririimu. Obuuka obwo bwa bulabe kyova olaba naffe tetugenda kuyingirayo kubanga of course era obuuka abamu munda omwo mwebuli kuba bwe tukozesa okukebera nti noki ewalala tebukola ki tebuliiyo. Yensonga erwaki tetujja kuyingirayo, tuba bakuyingirayo tujja kwambala nga etwatera okwambala mu COVID. tugende mu maaso genda mu luganda n'oluzungu briefly mu luganda We have seen the stability chamber. Ebyuma bino byetuteekamu eddagala okulaba nti twetegereza bigenda mala bbanga ki nga likyaliddamu. Ogenda n'ogula eddagala nga minisita we yabagambye, osangako nga bakugambye nti eddagala lino eno tolimira nga wasusse ennaku z'omwezi bweziti, si lugezigezi lwa musawo. Ebintu ebyo tubyekenneenya ne tumanya nti neddagala lino eno mu mwaka gumu lijja bba likyasobola okukola naye terigenda kukola nga bwe tulyagala. Ate n'ekirala ebirungo ebyo ebikola eddagala oluusi we birwawo bifuuka ekirala ekiyinza obba ekyobutwa oba ekyobulabe mu mubiri gwo.
So zino stability chambers mwe tukolera research oyo okakasa nti n'eddagala eryo gulawo balage bayinza okugamba nti obalaga bikontena omutali kintu. No, zino zikyali under qualification. Zikyali under zino zakajja. Tulina ziri eri entono. Zirimu eddagala. Zirimu eddagala. Because of the number of drugs that we are making. So we have need more. Because you put a minimum number in each. Oh. Because you have to keep sampling, checking. That is how you determine. So these are new. I'm really happy. Company. So waneno wetujja nga tugambye nti management etugambye nti our priority is antimalarials. So tujja waneno n'abakugu from the different sections of the company netusooka netutuula netumanya nti no kati first line of medication eri bweti netukola research netuyingira waneno. So this is where we do our product development from scratch. We know that we need this API, we need this ingredient. Netujja wanene abakugu ne bajja ne batandika okutabula. Batabula bagezesa ku ziri standards ze twalabye eri nga tebagenze bugenze eri mu manufacturing. Kasita bakola empeke waneeno nga baziweereza omwami oyo mu kisi ng'azeekennenya. Eddagala tutandika ne tulinoonyerezaako okuva ewasookera ddala. Ne tujja nga tuzimba. Era Honorable Minister tuwulirayo abantu abagamba ddeeyi ebbanga ligenze tebatuwa ddagala tetwagala kuwaayo bitayidde. Sikola kikomando. Wano tumalawo emyezi 6 nga tuli ku product emu. Tugistadinga. Saawa zineeno twakastadinga product era ezo zo tugenda ziraba eri zitandise okutambula, endala ziri ku NDA, endala ziri mu katale kati. Naye ngeno ye process ekisinga okubeera nga etulwisa naye ate tetusobola gibuka kuba ya mugaso. Tetwagala kubeera nga bali agenda e China ne bamutabulira n'agamba kati ffe tujja paakingira e Kampala. Ffe tutandikira ddala ekintu gye kiviira. So eno product development lab yaffe kyekiyungu ekifumbira. One of the most expensive things to factor again, setting up a mass. So, nga bwe twabanyonyodde ddagala likukola ddagala okoze erinnya lye bakozesa okukola lisayo engeri nti nebinere bagenda okukozesa okwette osobola kugamba ogenakozesa ekintu nga kikikula ate nekyagala kakasa. So this is basically the qualification twetaaga tukozesa amazzi nga tugeekakasa nga tuba tukugambye nti eddagala eno tulitesitinze waliyo akabuzeemu muleme kwekwasa nti gabadde mazzi tumanye nti obuzibu buli wano butereevu naye amazzi ge tulina okukozesa galina okuba nga tegalimu kawuka yaffe kyekituyambako okulabika nti ebintu byonna bizaffe zifuna zonna tuzeekakasa era sobola zeesigamako netumanya nti kituufu era kiri ku mutima. Eno planti buli saawa egenerating lita 2,000 ez'amazzi agali purified. Kati amazzi agali purified amazzi getufeedingamu getwogera okupurifying gegana amazzi getunywa kapinga lwezo getukozesa Bananga bamawulire si byakunoona. Dr. Carlo.
Cephalosporins, the penicillin. Okay, kangezeeko mu Luganda. Kati potion eno tukoleramu eddagala erisinga lye tukozesa. Nga antibiotics ezisinga eyo bw'ogamba nti wagenze mu ddwaliro olina infection ne bakebera nti olina obuwuka mu musaayi okuggyako buno bwa malaria naye eryo eddagala waliwo antibiotics ze tutakolera wano zo za njawulo zeetaaga factory zaazo naye eddagala lyonna erisigaddeyo tulikolera wano. Eddagala nga panado, eddagala nga ery'omusujja, eddagala nga flu cup erya ssenyiga balikolera wano kati eno ye warehouse erimu eddagala lyabwe mwe batereka raw material oba ebirungo bye bateeka mu ddagala. So tubaniriza raw materials ne packaging materials. Materials zino nga tezinnaba kujja tulina kye tuyita vendor qualification. Buli material yajja wano ateekwa okuba nga avuddemu approved vendor. Akati material eyo waba atuuse twekenneenya empapula ezimujjiddeko nga tusinziira ku packing list ne certificates of analysis. Bwe tumala ezeekenneenya ne tu receiving material waffe oba ne tumu offloadinga ne tutikula ne tumuteeka ku pallets ne tumulongoosa. Bwe tumala omulongoosa ne tuverifyinga weight oba ne tupima kilo as per the packing list. Bwe tumaliriza material waffe nga tumuleeta nga tumuteeka mu quarantine area. Material zino eziba zimise awo material tukola ki tuwaayo material zitatu. So as we move, let us be in front. The minister, the hosts, and the technocrats, we like. Which approximately great, but surprisingly, we are getting our search from India. We are getting our search from US. Starch. Muwogo aza wano okumpuliriza ng'anoonya akatole ka muwogo takayina kati omwana atukoledde factory yaki ya muwogo ebusambu enamasagali. President n'avuga n'agenda enamasagali zaali kilomita nga 3 okuva rale weeyo kugenda enamasagali n'agenda enamasagali batugenda enamasagali n'alaba factory yasanyuka nnyo kubanga nga babagambye nti omuwogo abantu bamulya kumwokya n'okufumba akawunga mu abasoga babadde bamuyita kyada nga balyamu kyada abana okutabalamu ffe mu kalo ke tuli abanyolo ekafu oba ogende masi kati abaana babali basamayini ettaka lina masagaiiaa nemuogaagera eokubaokubalira kati tatubogolakaawa kukiseera kyeza tusakujomokola akalo oba kyada ekirese wano We got finished goods. Now you can show them that this is without entering. But that's the packaging. So this is packaging material. This is where I keep our packaging materials. Riverside zeno, nga leader side zeno. So buli ddagala lyemulaba side zeno liri ready okugenda katale. Yes, side zeno. So honorable ministers, here we have over 10 molecules that have been manufactured. Honorable Minister, this is these are ready for the market. We have tramadol. These are capsules which are good analgesics. Zino capsules, painkillers. So there's no painkiller abantu tugeza abafunye accident ekintu kimusaza ali kulumibwa amaanyi zino ze bakuwa. So si omutwe gunnuma omanye eddagala lirimu emitendera tosookera kulisembayo ng'okikkiriza.
So nga Biopharm Action tukubiriza bannayuganda oboomira eddagala goberera nnyo ebiragiro by'omusawo by'abaakugambye. Kati lino eddagala likola ku bulumi naye ate terikola ku bulimi obwa bulijjo. Sibe bali abasembera tolingeri eri mu lujjo olusembayo nga balinyanga manyi obwongo obuli awo. Okay, boys. Oh, thank you so much. Kati ya fragile ya protobacti. Wanu tumulika protobacti. Let's take it. Tulipakingira waneno liba liri ready okwalibwa Chugobwa, what wawa? Where do you come from? Your district? Soroti. What's your district? Jinja. What's your district? Wachiso, what's your district? such a test is abasinga kusinga okuta dalu oba ORS. So we now need a facility for that. Kati ate mugenda tulina facility eri specialized eddagala lya cancer eri specialized eri side ze tujja kuyitirayo bafulire. So kuba okufuna nakagenda bayiseemu wanene so that tuyitamu mangu namukola ki. So restricted. Omwami ono ankyusiriza kulaba ze yakakuba. Kino kikulaga quantity ye yakakuba. Bwe yatandise. I think I was setting the optimum. Optimum. Naye kati sawa zinalangira ku 108. Frequency ya 3.5. Kanike. Yakakuba mutwalo. Kanike. Atulage kudda.
mubadde koti ne bagamba obalaba yayogera abasomesa ne editing naye ne babakwala